Bampita Londa Mubarak Abdallah nzomu ku bakozi abali mu BAM Shopping Center. Nina obubaka bungi okuva mu BAM Shopping Center babatumidde nnyo era nga bwendi wano bali wamu nammwe. Ku lw'obulungi bwa unity yaffe nze mbadde nsaba tusigale nga tukyali ku masita nga ntesaamu bwenti nti tuleke kukola constitution ezifevaringa abafuzi b'amasita, nti tweweeko ekyokulabirako nti munansonyiwa okukozesa akagambo kano. Bwe twali tufugibwa NRM era nga tukyagifugibwa, nzeyi yagenda n'atugamba nti term limit ziba 2. Olwalaba nti zinaatera okuggwayo ate n'azijjawo n'agamba nti kati term ziri abantu be basalawo. Ate nekituuka mu myaka nti ate n'emyaka najjo tuzijjeewo. Tubeera nga tuwa example ezifaanana bwezi. Muzeyi Kiwanuka wabanga abadde afuze masita okumala ebbanga, okulonda we kuba kuzze ne tugamba nti tulonze Muzeyi Kiwanuka tugende nani, bwe tuba tulonze secretary nga yabaddewo tugende n'oyo. Ati kati tugenda mu kulonda buli omu awaayo erinnya. Bwe tuba tulonze Kiwanuka nti ye chairman asigala chairman, bwe tuba tulonze muzeyi wange Netalisire nti ye vice asigale vice. Fe tusigale nga tukyali mu masita tukanye bukanyi nti amateeka gakyusibwe okulonda kubeerewo. Muzeyi Kiwanuka waba akyayagala obwa chairman aweeyo erinnya lye, ne secretary naye waba akyayagala naye aweeyo. Tuleke kubeera awo ate tufumbega kibiina kirala. Muzeyi Kiwanuka ono simu lyake n'akamunaka mwami Jime simu lyake mwami Ndeko simu lyake ebbanga lyonna bano batuzaala betuzinako, naye ekintu kiri mu kutegeeza nakubategeeza masita bwe mugikola nga limited, akagambo limited mwagiggalira. Era bwe mwali mukola ebiwandiiko byammwe bye nalabako akatono saabigenda mu kiwanvu, mwakonfininga abantu 9 ne mubaggalirayo. Tikyali kibi kubanga obudde obwo bwe bwali busaba. Mwalina ebigendererwa okuba nti mukutaasa ekibiina kibeere registered, era osanga eyo mwali mutambulira yonna baali bababuuza ekibiina kiri registered or not. Kati bw'omala okukola registration oteeka okumanya emitendera mwotambulira ng'amateeka bwe galamula. Wateekawo ogamba nti eri limited by guarantee. Akagambo limited yako kekugamba kakulu nnyo, kagwa mu COI section 177. Naye ate bw'okakozesa obubi, olwaleero omwami Kiwanuka gye nkutegeeza kakusibya katya. Tekagenda kusiba katya saawe kuba tuwabula. Era temunkwata buleti ngani Muzeyi Kiwanuka agenda musibo no muzeyi wange mbagambe nti yawabulwa Haji Masudi anzaala kitange ajja kunjulira. Muzeyi oyayagaliza nnyo era mulungi nnyo. Bwe mumala okola ka limited yako ate ne muggulira, naye muggulira mu bigambo temuggulidde mu mpapula. Muba mugamba ki? Mmwe mulina tukulembera okugenda wa registrar, omulimu gwa consultant tegwaliyo. Yali alina okukola terms of reference ategeere biki byatambulirako, abawe report. Bw'amala obbawa report musiime, naye mulinga abatannasiima. Mu nkiiko mutuga muguliddewo masita mwagala tubeere wamu. Ate bwe mudde eri secretary agamba nti ate tukwata ku kino, awo ne tutamanya. Mwali mulina okugenda wa registrar mumutegeeze nti tulinamu amendment ze tukola mu memorandum, era ze zino wammanga. Era ye resolution mwami Musamali gyabadde nga abasaba, oba abadde agisaba ku lulwe yekka ng'omuntu, kati ffenna tugisaba. Otaba tufunye resolution eyo olwaleero tugenda kulola masita, it's very easy. Naye ng'ekigendererwa ki? Si kugoba Kiwanuka mu masiita. Banaye foundation member tebamugoba. Kiwanuka is a registered member. Era kyenvudde mbaga nti mwenna bamemba baliwo tetuli bamemba b'amasiita. Mukimanyi bayiro? N'olwekyo ne ssente ze badde basaba Musamali nammwe muli bakyamu kubanga ffe tutwaziwayo nga bamemba b'amasiita. Tubadde mu transition. Era ng'ebigendererwa byaffe byakubanya mututeekayo oba temututeekayo. Kati either mutuyisa mu ddirisa mutusuuleyo oba mutuyisa mu main road mu highway mutusuuleyo, naye twewayo ng'abantu bembali kuba tetumusobola kutujjawo. Kati mu mutima omulungi bwe mumala okunfayininga ekintu ekyo tewali abanenya mu ekyo kubanga masita yatandika 2014. Am I right? Yes. Ne mumala emyaka egyo okutuuka 2022 weewandiisizza nga temulina registration. That was dangerous. Era mu ekyo mumalenya mwalina pressure. Masita mwagigunjawo 2014 Muzeyi Kiwanuka ndowooza nga founder wakimanyako ne mwami Ndeko. Okuva 2014 mpaka 2022 temwalina registration. Mwagirina? Mwalina registration?
yali masiita ki kanzimu baliko njagala mumpulirize kanuko kokadde 2014 mwaggulawo masiita nkoze ensobi olw'ensonga Mbale City Traders Mbale City yali navuka city twali ku district era certificate zonna okubangawo natandika 14 zirina nga tuli ku CDO so mwali mujiwandisiza twajiwandisa naye nga tubatukiza ku registeringa mu register of company nga tena kufuka city. Okay, kale ntegedde kakati masita inawo registration ize mabega so masita registration jitegera kati imitdewo ye yabiri mu meka mu bine oyine ensonga lwaki wajja okyusa registration yezo mbalo yakyusa status efuka city ebigendera ku city obimanyi ne population yeyongera abantu bembale lwaki bagalira ebwe yagala nzira monga muzeyi wange lwaki ogalira abantu bembale ebwe ngate wandise kibina ngo yagala bayingire problem enkulu erimu tubere brief anti problem enkulu erimu nageza nnyo okulaba nti nfuna abantu abanyi oluzungu banyambe kulongoosa akantu ako era yensonga laki naleeta ndeko tulongoosa akantu ako nze simanyi luzungu simanyi limited simanyi wabula nayagala okukuuma ekibiina basiita nga bwekiri muzeyi ndowooza tuli bumu era njala tugenderayo mpolampola tuke ku mulamwa ndowooza ye muludde ayokedde yayagala kulongoosa akantu ako nziramu okubuuza muzeyi Kiwanuka yeetaaze kulongoose nga tuyokodde ekitiibwa kye naye nga tulongoosa kkiriza tulongoose ekisoose okujja wano kusooka mbagambye nti olwaleero kirina okuggwa kati bamemba nsubira ni mwami Kime olina ekyenjawulo kyogamba ku mwami Kiwanuka ekyenjawulo kyayogedde bitwine mu maaso Bera brief Kosi tugenda ku resolvinga Muzeyi Kiwanuka singa nze nayingirayo kambayeko ka brief background nayingira ku kibiina mu 2022 alia nene tujiregisteringa 2022 naye mu May nga bwe baregisteringa naye nalabanga bamaze okuregisteringa nenda abandi nga bagamba ne Muzeyi Ndeko nangamba tugende tukole tutya tukunganya abantu bakweyungeko naye nze neraba mu mistake nengamba no we tuli wano tetulina objectives ezitutwala mu bamemba abangi nga tukolektinga sende bajje mu kibiina okujjako nga tulongoosesa ne bagamba ndi Muzeyi Musamali yaliyo ayamba lwakuba executive gye bagambye ndi bakoberako Musamali. I think I was not there. I'm hardly 2 years there. So jengamba ndi Muzeyi singa teyayagala kukyusa ekintu kiterere kitetwandibadde wano ye kuleeta Musamali simanyi ekirala naye Muzeyi yakkiriza ekintu tusumulule akati weyanzisaje akati twagala kuwa magezi kuba wano tewali liyombo bana atmosphere gye tulimu yakusanyukira wamu njagala mbategeeze nti abasinga okwagala ekintu kino ye Muzeyi Kiwanuka ne mwami Musamali mwami Musamali obadde tomanyi bulungi nkola ebirigo yes oyinza okuba consultant naye kyendowoozezza kusaidia Musamali kuba dambuuza mwami Kiwanuka ebibuuzo munzikirize nzireko neeno eview gye wayina mu ndowooza y'ekintu kino walowooza nti association teba na musingi nnyo mu mateeka era bagiyita mpita mu kkubo kiyita mu kkubo era bwe nga mwetegereza bulungi nga muli bawulirize mmemba omu yabagambako wano wa post bank n'abagamba nti naye association muli mu kwevuga munoonye ekkooyi bateeka mu mateeka mubeere registered either nga company nga limited by shares oba nga company nga limited by guarantee oba unlimited liability unlimited company talina liability temwakipikinga bulungi naye olwaleero ngaffe bannamasiita abaliko olufuutifuuti lutumanyi twagala kugusa amatu gammwe ate kabe kasinge mutegere nti kyetaaga kunenya nnyo Kiwanuka tekyetaaga kunenya nnyo Musamali muntegedde wenva mwami Musamali yalowooza nti association njagitandika nkole consultancy nkube fire mbalaga structure mulina kubeerawo muti naye teyamanya nti waliwo kigambo registration kyekigulawo kyekisumuluzo kati bwakimanya nakizuula oluvannyuma nga ndowooza nga alina ebimubuuzibwa naga nti ekintu bakisiba naye Muzeyi ayogedde lwatu nti yaggulira kyenenyamu kimu nti mwena no wazuula oluvannyuma ng'ogenze mu registry n'ozuula nti masiita nsibe ompandiise ate mu kuzuula nti mpandiise walaba nti nsibe erimu abantu 9
bagenda era ekyo badde kigamba bulungi kyenenyamu tenandowooza nti awakati communication yabula kuba singa mwali muwuliziganya mwandizeeno ogamba mwami Kiwanuka nti emirimu gye wampa newankubadde nga terms of reference zawandiikibwa ogambye tugulewo ate wali gye sitowa wasibawo ogamba ki you did that kati awuloza stadi yajjamu katono naye nze kenda bikenda tubikupeeke so what is the way forward ngampa bannange omuzirala kuba saagala kwefuka tunoonya masiita egolokoke okuzimba erinnya si kintu kitono Muzeeyi Kiwanuka azimbye erinnya ly'amasiita ng'alizimba lw'abantu b'Embaale yes ng'akolera wamu ne famire ye naye ate sirukkulwa famire ye soko Kampala wallahi billahi tallahi temuli masiita mwana wange fine ekyo kiwedde era nange era family ne mukyala wange Muzeeyi tokusagala nkakasa nti azimbye masiita olw'abantu b'Embaale era bw'abadde ayogera mu njogera yenze mbadde manyi masiita yatandika 2014 naye azze bagiwandiisa era n'ebyo ebiwandiiko byonna tubyetaaga for your information kuba bituwa history naye ekyo njagala nkukakasa masiita egezze bwe mala okujja njagala osigale nga foundation of father era singa tukkiriza nga consultant yali akoze kye tuyita transition Muzeeyi Kiwanuka ekifo kye kirina okutongozebwa ebiseera ebisinga mu clubs zonna oyo bamuyita foundational member oba honorary member olulimi lulala abantu mubawala nga babawa diguli nga tebakisomeredde mulowooza baba basiru nolwekyo omuntu yenna asamba Muzeeyi Kiwanuka olwaleero nanga olukikundufuluma tasaana agambwako kubanga kyakoze kimumala ate oyo nga bwe mulaba talina kyanoonya Muzeeyi wamaluga wuuli Muzeeyi wange talina kyanoonya mulimi ayagala sente mbeka zonna omuweereza talabangako naye ayagala ekintu kimu omuwadde hikima abasiramu kye tuyita hikima omuwadde respect ye n'omuliko gunayizing era mbadde nsaba okuva olwaleero luno aleeta ping pong wakati wa Musambanyi ne Muzeeyi Kiwanuka agikomi bw'oba oyagala masiita bafe abantu twagala nnyo masiita tuli banakuwavu nnyo omuyita ping pong Kiwanuka akoze ensobi ki talina nsobi yonna ate ne madamu oli sekuritale mutegeeza nti amateeka tagamenye bulungi gakosa madamu sekuritale yayita abantu n'abagamba ligenda bateeka mu masiita madamu sekuritale mu paragraph 3b mu futi notomanyi Muzeeyi mujje tutuse mwateekebwa registrwa mwamugamba tugenda kugula mwayogera dda nti mugenda kugulamu ng'ate mukolera kubandi bantu b'Embaale bamemba bano ndaga ataliwo Embaale talina business bano wakka basobola okubatabira kubanga mumugulawo ekintu era tobola naye Muzeeyi mugezi agadde nze sikiggala nze nakola ki nakyegulawo so tuteekawo masiita enkola entuufu egenda kuba bweti mutuyambe bamemba ba executive ne mulonda abantu 5 mu executive mubeere ne consultant bwe munaba mwetaaga naffe abalirigo tubaleke tujje bawekera tuwandikire register ebbaluwa tugiyita notice gyesooka okuwa register nti mwine enteekateeka munaku 14 okutereeza ekibiina mukyongeremu bammemba abalala okuleka abo omwenda betwateekako bammemba abalala omwenda muyinza obafula badirector mumwagadde ekyo tekigaana ekyo kiri mu nteekateeka kikola bukozi mu memorandum zaffe zitwatukoze eki tugenda okutuuka mu gandi kati ebifo tubigaba tujja kuyita general annual meeting zibaawo awo kubanga kyakuvotinga tujja kulonda migundi yabala naye ekifo kya Muzeeyi Kiwanuka kyo kibeere nambalesi ekyo tuyita nambalesi era njagala mbakakase nti bwetubanga tuli ku foundation y'amasiita ekifo kya Muzeeyi Kiwanuka kibeere nambalesi naye nga ne mubamemba abamu ba elda baffe tubatunulamu tujja kulaba tubatunulamu akati enkola ejja kuba bwetimwana consultant mulina okuwandikira registra mugwa Sseruganda nga mugaa nti bano bagulawo ekintu kubanga era mu objective bakiteekamu naye bwe tubanga tuweze ennamba bweti tukoze tutya kubanga twagala kuteekateeka re-registration of masiita erina okubeera re-registered nga tetujyono nanti evaawo nerinnya tekikyuka naye ngegatibwamu bamemba abalala teri muntu ajja kutuula mu masiita wano ng'omuyita nti wa masiita ng'alina bwovugire bweru tagenda kubayo nange siyinza kukkiriza siyinza kubeera mukamooli ontuuza Kameme kataxi ntigerere Kameme akati mubadde muvugira Kameme awatali Muzeeyi Kiwanuka atali Mr. Ndeko nanaye abalala badde bavugira mu Kameme kyokka bayita public unfortunately mumala okuyita public eno private company erina ekkomo ly'ennamba y'abantu ako nako njagala mukategeere era bannaye bajja kunnyamba ku ekyo bweba private company nga limited by guarantee ekoma ku bantu 100 era eno gye muyita private company terimu migabo tetunakayanira migabo wano bonna mugabo tuliwo bulungi bwa Mbaale n'ebintu byetuyinza okufunamu nokola rapotuwa ne president okutumanya nga unit ne sente ezijja eza Apex funds eziva mu banks n'awala naye mutamanyi bingi bamemba bali bajja kuwa amagezi kati eno bwebanga private company tekkiriza migabo kuba mwagikola by guarantee era awo njagala tutambulire garanti gye mwawa eri mu memorandum yammwe sente mmeka ze mukomako okuwaayo singa garama yonna erezze ekyo mukimanyi
bazali meka bwana Jimo Nsingo kimani sinasoma biwaliko bawe mitwala 5 tujja kudda mtuwandise upya kubanga bamemba bali kati okutugenda kendera gye muli bwe wanga giri mitwalo 10 kati bamemba bamasita babanga ate tulina okuteeka ntwaga bamemba bwe bati tukigenerating ekigere mu bantu 10 kijja tukolera so kakati enteekateeka erimu ekyo abamu bagamba public company ebeeramu obukolomoni bungi wabwe ogifula public company egenda mu bigabo registration yayo process ndala nnyo ekyokubiri otekubanga otadde mu gavumenti ekyokusatu oyinza n'okubeera subject ku misolo so tusigalira wali mu private company naye ngeri limited by guarantee oba twagifuula company bwebeera association nga omuganda association terina legal stand era bakufuuwa nga tadoba tolina bwewaaba tolina nabwokolaki ne mu banka tolina bwoyogera naye so tekyali kibi muzeeyi kiwanuka kuwandiisa kampuni eno gyempita kampuni lwaleero ate bwebanga ogiyita kampuni temwagiwandisanga kampuni tegenda bawa nsimbi ekyo nate balina bamuyiro kitegeera emitendera mumuwandisiza kampani eri limited by guarantee eba charity eba club muba muwaddeyo lwabubiri wansi omuntu alina okubano ng'alowooza nti masiita egenda kumpa nnyo obugagga tekiriyo wabula egenda kuyamba okutumbula emirimu gyammwe egenda kuyamba okuteesa kola voice eyawamu okunegotiating emisolo egenda kuyamba okufuna opportunities ziva mu gavumenti kuba wazibaawo okuwevinga emisolo okukola trade finance ayinza okutanetagisa kubeera na ssente naye ombadde ebyokugagga byange nsobola okusuubula munfuna nsobola okukola warehouse receipt nga nkozesa masiita nemba nga nzize mu banka nekulaga nti ebintu byange mbireese banka nteraawo ssente nsasula omusolo bwetu tubeera mu kwewola abasuubuzi wetu tufa nnyo n'amaloni mu banka n'olowooza nti okukola ssente okuzikola n'oziteeka mu nsawo oyinagera mu banka kuwa kashi nedda enkola ne system zetubuildinga ezijja okugira mu masiita zezijja okubawo ekyokola asuubula obuwunga ow'emmotoka mwanyumba londa owa supermarket nze omuzimbi fena tujja kuba n'enkola eyo egatta awamu naye njagala amategeeze omubeera DC United amaanyi gajja kendeera buli omu alya ku munne buli omu ayimiridde ku munne era temuteekamu kino ndi mweru ndi muddugavu ndi mweru muteeke mu kigambo mbaale site ate tokubawulanga masiita ye mukyalo muzeeyi bwe mbajogedde bubi nga waliwo akayitidde ononsonyiwa naye nga trendi y'ebintu bino nga bwefaananye bwe tubanga tukkiriza okubeera wamu tudde wa registrar tumuwandiikire notice ate mumutukulemberamu ekyo tumutegeeze ekigaziye twagala kigaziyaamu ate tulenga bamwebuuza kajja tuwa amagezi and from there tusooke kubanga bwe tunaba tutukoze paperwork kutereeza masiita bino byonna byetwogera ne ssente nabisi tulina legal stand mumufuna kati tusinkana mu nkiiko ne tukuba enkiiko naye tulinga abantu abali ku mweso mutusoomozesa kubanga era ffenna tulibategeefu abaliwo naye tusaana kubeera nga abateesa nga tulina stand tulina okubeera ne legal stand era ensonga lwakigoza consultant yakaaba nnyo n'akaayana nabo yes Mr. Musamali oyinza okuba nga olinamu ka speed akokuba nti ebintu bitegeera mu level ndala naye bano beetaaga kunnyonnyola mwamideko wa luzungu nnyo naye ate muligo ayinza obutansobola ayinza okulisinga emyaka n'oluzungu naye ate muligo mubuulira so beetaaga kukwata mpola nobakola ki n'obanyonnyola n'ekirala olugambo tukyali ku level y'olugambo wano wetuli nga balina amaka balina abaana balina ki ng'olyambuulira kimu nga nyingiza lugambo bino ebintu ebitaaga lugambo ate muzeeyi tekyataaga mukyamula bino ebintu byakukwata mpola mukyamula n'okuganda tegundi yanga nti simanyi nyakuta ebintu ebyo bana embozi okubanga ya busulu nnyo munansonyi okozesa ekigambo ekiziteeka Musamali abatta Kiwanuka nga amwagaza ati oba Kiwanuka alumba Musamali amwagaza ati ebigambo bikendere ne WhatsApp eno n'ebigambo bikendere bimuweereza bamemba bwekidde undi wajja kundi kundi okola undi resolution bisoma n'ebidiliti nga neteekamu auto retract nga ndaba bijja nnyo please kindly mweleze ebigambo ebikola ki nze mubadde mundaba nga nkuba omupiira gwange naye bwe nkwata ku bantu ba mwami Musamali mbakuba bwe nkwata ku bantu ba mwami Kiwanuka mbakuba era sekuritari namukubako netukwajukuku binemuga sekuritari nembuza ebibuuzo ebimu tebidda amuga okolezeza ekintu kino naye ate olinga kireeta kifuula neeri ozanyira ku bwongo bw'abantu abantu balina hope ate bwe tuba tuzimba masiita tugitunulire mu maaso gye bujjanga naffe tetuliiko muzeeyi ono foundation gyakayalira so n'ekirala mwami Musamali address bw'oba wazikyusa mu mateeka tekikkirizibwa yes wakola ebintu provisionale olw'okuba nti wali weeyambisa ekifo kyo nga tolina nnyo akufandinga mu nsonga eno naye bw'ogamba nti masiita olwaliro nenjiga nti masiita PO Box 21 Resort Village Mbale ate ebbaluwa z'empandika ne zijja zigamba nti masiita PO Box 30 Bukedi Road kiba kikyamu mu mateeka bamemba tukiriziganya endoza kwekyo lwaki osobola ddala ng'ogenda okuwandiisa kampuni eyo osooka kurizaavinga linnya n'ogamba erinnya lyange ngenda kukola bizinesi naye nze ndeko nangaye ne balikebera waliwo eyitandeko nangaye taliiyo bwe bamala okukakasa nti teriyitandeko nangaye tebaliyisa bwe bamala okuyisa erinnya ekiddako ku foomu gy'osooka okujuza eyokubiri oteekako badirecta be baani n'oteekako ne address
akati consultant aweyangukamu nende semu kali akagamba ntaina terms of reference Neda sebo esebo nakiro mwekiri kirongose wakirongoosa box number deddayo buli kintu kyonna kirongose kuva naye bakakasa nga mbakakasa mu ddiini yange yensinga okusoma wano twali mu bya bbaade ekikumi wabula olw'obwagazi bw'amasiita abantu bano bali mu miguwa musamali tali wasted tali desperate talina kyanoonya oyo musamali mutegeera bulungi nnyo okusinga mutegeera nanoonya yadde ekikumi ky'amasiita ne muzeeyi ono asigaza emyaka gye nga bwomulala Allah yasinga okumanya naye talina kikumi yadde kyakola ki naye kwegamba tuleme kuvuula abantu batuyimiriddewo tuleme kuleetamu fitina oba twalina ensonga zaffe mu executive ede mwakolagana mu masiita kati tuzze ffe nate tujala ate masiita tetugenda givaamu actually mbakakasa neoma temukkiriza kutuwandiisa wisabiregister it kuba era tulina obukodi obulala mutuyita ate nga nakuwa amateeka kubanga mwakoze erinnya Mbaale so tukkiriziganye tutumbule omutindo gw'Embaale n'abali Masaka batuwulire n'abali Gulu batutegeere for the first time abantu b'Embaale tulinayitingiko ngotunula muli no that's wrong togendawo nya njagala otukuza omwoyo ku muzeeyi Kiwanuka oli musajja mukulu ebigambo byenjogera manyi muzeeyi Masugi yakutendeka ate tolifuna chance okugamba ebigambo bino bikugambe mu bantu abangi basijja makojo oli nga mpulira entalo zino naye nasembayo kimu nga ngamba mukasani musamali mugamba akuba empolo erda naye mwami musamali talinamu bwa haramu bwonna speed gyatambuza n'amagezi ag'okusoma egamuteeka ku mutindo kuba kati olwaliro tuli mu network bw'obeera wano oyogera n'owe London kati bwabata kunnyonnyodde nga bw'omanyi nti ekikajjo kyonna bw'okiweta omulundi gumu kikola ki awo waddaka mumanyiwera onayagala kukwata mpolampola mumunnyonnyola era sigini kya muzeeyi Kiwanuka eri foundation evaako olwomumamagala amasiita erimu emikisa please time tumulekawo nga foundation memo naye nga tukkirize tugenda tukirongoosa ate njagala tukuwa omulimu guno ogenda oyogere n'abamemba abalala kuba tebaliiwo wano mwami Palema taliiwo mwami Abedi taliiwo naye mpuliddeko nti baali basayiniiza secretary taliiwo ajja kujja mpolampola oyo maama afe ajja kujja on board ebigambo bye tuba tugalawo bwolongose kuba gwolina tukulemberamu ekyo naye nga mpa ku muzindaalo nga ŋŋamba nti tutereeze bwe naagenda nnyo mu mboozi eririgo ennyingi ennyo tujja kubabuza naye nga wabaddewo ensobi nnene ate namwe era eziyinza okubateeka mu katyabaga kuba abantu bano bamemba bawo okutinga ogandi kati bakwate layini endala nabo bajja kujja n'amaanyi ekyo kisobola kubanga twakozesa erinnya ery'Embaale and we can register that company tetunaba kuva ku linnya Mbaale limited why not erinnya lya Mbaale kaligende kumba tugenda kuba kalenda tujja kuba enkiiko tujja kuyita enkiiko mu Serena why not olwaliro tudde mu resort nja tujja kutula mu Serena ng'abasuubuzi b'Embaale kasiite ebadde mu foundation for 30 years olwaliro waliwo mbategeeza sagala kwogera nnyo byama by'abantu naye waliwo bammemba bakasiita baleta container 3 containers asatu nakosa gye tuyita warehousing receipt n'atunda emaali ye n'asasula why kubanga ayogeza eddoboozi litya neffe tetuyunited tetumanyi byambeere naye okubimanya tujja kufuna bano bamusamali tujja kufuna bano bamanyikoligo kakati amaanyi amakadde n'amato gasigale nga gatambula bamuzeeyo omuluku omuleka otya mu system era nze mu mbasipo wamufiirako era nteganya okutuba balina kyagambye kigambo kikiba kimu naye nga kikola ki kikola meaning so tuleme kusavuwaza kubanga bino ebintu bigenda tuyamba ffenna tugulire ekibiina njogedde nyo banaye mu nsonyiwe ne mugakubaganyako ebirowoozo ne tukola enkyukakyuka gye mwateesa ne tufuna n'aba experts kuva Kampala timugatunulemu bagiyita peer review omanyi bw'obeera nga bakuteeka mu katagole y'abakakensa batulagira nti olekanga kakensa munno n'acekinga ku mulimu gw'okoze bagiyita peer review naweereza mu bakakensa banange Kampala copies ne bakolamu peer review ng'omu ku bo be naweereza mu n'akateeka ali muno ye Obi wange Asumaani ne ngamba Asumaani oli munamateeka keberamu era naye bwe yakeberamu omwami Bone naye nakeberamu bone ne bawa contribution yaabwe ku mateeka ago ne tukiteeka mu nkola kati amateeka gano twatambulanga bwe tuti bwe mala okugakola ng'adohoko nga mpita executive nga mbayitiramu nti kyekyo buli kye twamalanga kukola nga mpita executive nga mbayitiramu nti kyekyo kati bwe twatuuka ogenda okusayininga executive nempita nembayitiramu gonna naye ng'ebintu bye bakulagira ogyemu nembagamba bw'ojjamu ekintu ekyo kiringa omuntu okumugjamu omusuwa
ogutwala omusaayi ku bwongo era kati oba ogyemu omusu ogwo. Ekyokubiri, bwe tunaaba twagala kukolagana n'abantu b'ebweru, mbadde bweru manye esente engeri gye bazinoonya okuyingiza mu kibiina, naye ebweru eyo balina kye banoonya ne balaba. Ab'ebweru mujje munda bamuwaddeyo tutandike. Kane mugamba ebweru bwe banaateeka amateeka gano okuganjuluza okugalaba, kiyinza okubeeramu ekintu ky'ekitundu, temujjamu akatundu konna. Amateeka gano bwe twajja wano mmwe okugakakasa okusayininga, executive yali emaze dda okugalaba, naye oluvannyuma era mu kintu kyekimu namwe kye mugenda okulaba ekitali kyawala, mugenda kutandika okukiraba okuva olwaleero. Nebagamba tusayininze naye ate tetugategedde. Tugayitamu buli lunaku. Mr. Rwanda Lugale uno wano. Ne bagamba twagala page ku page. Uno wano. Ne tusoma page ku page. Nti kino ne ngambe tekijja kusoboka. Kujja ko ngeteeka lyennyini lifwa. Nti ate kino ne ngakyo tejja. Ne bagamba saawa zino muli kwogera. Mulinga abagenda okubeera ku nsi kuno paka. Naye wamanyi nti ebintu bino tukola tugenda kubisikira baana. Tetwagala kusikira baana baffe bunafu. Ate saagala osoma amateeka gano ng'ogatunulira mu ggwe kifo kyo. Tunuulira amateeka nti abagenda okuddawo ganaabalungamya gatya. Naye bw'oba omanyi nti ogenda kubeera ku nsi kuno mirere na mirere, kati tandika okukaayanira kino ate ng'ekirongoosa ky'oyagala ogyemu gw'ofunemu. Lino oba oleese obulema paka emabega eyo yonna. Naye ngamba n'ekirala tugenda yes, I'm about to finish. Tugenda kunoonya amateeka, amateeka gabeera amanafu tetujja kufuna. Executive eno n'akatuula nayo meetings 6 tusoma page ku page. Page ku page. Nti ekyo jjamu koze tekijja kusoboka. Ekyo jjamu koze tekijja kusoboka. Buli kye bangamba kujjamu nga tekisobokera ddala. Kati olwaleero kyamanaze n'abagamba kiggwadi. Kyokka ye kyamani waddoho. Bwe twagenda mu executive ne mbagamba muleete empapula zino zidda mu ki? Mu adho. Ani ekyamani? Ye Mr. Kiwanuka. Kati adho yebadde erina okusitula amateeka g'ogenda okola ki? Egatwale egalongoose emale gakubiza executive bagamba ebintu bye mulimu gw'omampa okukola. Ajoleza omulimu gw'omampa okukola paka okubamaliriza okubateerawo executive ki? Empya omulimu ogwange free of charge mbe nga nkumaze. Ate ng'ebintu ebyo bitwala ssente. Olwaleero bwe mpulira kyamani aŋŋamba ffe tetwasoma Samara atayagala yaba atutwalira amateeka abatayogedde mazima kubanga ye kyamani waddoho. Nze ndi coordinating secretary. Ate twali twakyusa ne tuteeka lindako katono njaga kubaliriza. Nyakuba moderator omulungi. Njagala kumaliriza. Ogenda kumaliza. Just only 2 minutes. Even it's too much. Kati amateeka gano okugawandiisa chairman mwenyini yalina ogapresentinga mu Uganda Registration Services Bureau. Kubanga nze siri muki? Siri executive w'amasiika. Okugawandiisa geetaaga resolution. Okugawandiisa geetaaga ID ne copies enya. N'eziri zaagulira ekujjako nga ngamba mwongere bwe ziri. Enzirina mwebale.